Tanzania ekyatambula kasobo mu kaweefube w'okutumbula omukago gw'amawanga ga East Africa nga yeekuumira mabega kumpi mu buli nteekateeka ereetebwawo. Omukago gwa East Africa gwetooloolera ku nsi 3 ezirina enkizo nga mwe muli Tanzania, Uganda ne Kenya. Tanzania ye yali ebadde ku mwanjo mu nteekateeka zino kubanga ye yakulemberamu omukago ogwasooka ogwalemererwa mu mwaka gwa 1979. Ku luno yadde ng'omukago gwagaziwa okwongeramu bammemba abalala omuli Rwanda, Burundi ne South Sudan. Yo Tanzania yeekuumira mabega ekyawaliriza bammemba b'omukago guno okuvaayo n'enkola eyitibwa okwegatta kw'abo abaagala kiyite Coalition of the Willing. Ekyakasembayo kye ky'abammemba ba East Africa okwagala okolaganira awamu mu kutumbula ebyobulambuzi nga mu kino bammemba balina okukkiriziganya okukozesa visa emu. Kino kitegeeza nti omuntu yenna abazze okulambula mu East Africa afuna visa emu emuyingiza mu buli nsi eri mu mukago guno. Yo Tanzania kyeyagaanye. Mu nkola eno bammemba abalala basazeewo okugenda mu maaso nga beesigamye ku nkola ya Coalition of the Willing okolagana n'abo bokka abaagala okugenda mu maaso. Kenya, Uganda ne Rwanda bo bagenze mu maaso ne bateeka omukono ne bakkiriziganya okutumbulira awamu ebyobulambuzi era nga kati omuntu yenna asasulira visa eno $1,000 bw'ogeraageranya ku $1,050 ezibadde zisasuzibwa ensise kinnoomu. Okunoonyereza okwakolebwa mu Tanzania nga kwekuusa mu kutegeera bannatanzania kye balowooza ku mukago gwa East Africa kwalaga nti bannatanzania abawerera ddala 80 ku buli 100 baali tebaagala kwetaba mu mukago. Ensonga ze beesigamako mwe mwali obubbi bw'ettaka, ebyobufuzi ebitaliiko kkomo ebiri mu nsi ya Uganda ne Kenya Abatanzania be bagamba nti tebaagala kwese. Omuwandiisi w'ebyobulambuzi mu Kenya Najib Balala agamba nti Tanzania yeewala kuvuganya mu byobulambuzi ne Kenya. Bw'ogeraageranya Tanzania ne Uganda mu byobulambuzi biraga nti Uganda efuna abalambuzi 5,000, Tanzania neefuna 3,000 buli mwaka. Nakalema Grace, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.